Bannange eno bitalo nnyo nnyini ddala. Kadama gw'olaba mu katambi oyo amanyiddwa nga Edith oba ku social media yeeyita mukyala Boolo, wenjogera kati ze mbuyaga ezikunta mufu. Kadama ono afudde. Kadama ono abadde mu ggwanga erya Saudi Arabia gye yagenda okkuba ekyeyo, wabula ng'abadde mutolosi era nga yafuuka maama kiyumba. Kadama ono abadde atolosa abaana gattako n'okubasuza ng'abanoonyeza emirimu mu biyumba eby'enjawulo. Wabula kigambibwa nti mu kiyumba ekyo mwabadde asuza abawala abalala babadde bakoleramu ebintu bingi ebitali bituufu. Mubaddemu okwetunda, okutunda omwenge n'okukola ebintu ebirala. Era abadde mukyala mukyakaze, nga yeeryamu omubiri gugwe, gattako n'okusuza abawala abala mu kiyumba kyabadde maama kiyumba. Kati poliisi yasazeeko akazimbe wabadde asula ewabadde ekiyumba kye yakasazeeko ng'eyagala kubakwata naye emukwate ng'abadde abakulira. Wabula bwe yategedde nti poliisi ezze, yayagadde ayite mu ddinisa yeekweke oba adduke. Neerabira nti ekizimbe kwe yabadde ali tekirina balukoni. Bwe yayise mu ddinisa bw'ati, yayisemu buyisi mpaka ku ttaka wansi okuva ku fula eri waggulu. Yagudde n'asoosaawo omutwe gwonna ne gumementuka ne gusensebuka gwonna. Wabula ekisinga okukwasa ennaku n'okwennyamiza nti famire ye temanyi nti omwana waabwe yafudde. Famire memba teri n'omu amanyi nti Kadama ono mufu. Wabula w'olabira vidiyo eno osobola okugitambuza mpaka ku b'eŋŋanda za Kadama ono. Oyinza okuba ng'abadde mukwano gwo oba yali mukwano gwo oba ng'omumanyi, oli famire memba, oli muganda we, sisita we. Olina okukimanya nti Kadama ono Edith mufu. Kati obuzibu obulala obuliwo nti paasipooti ye n'ebimwogerako tabirina. Agenza okufa nga tabirina. Abadde alivinga obulamu bwe mu Saudi Arabia eyo mu Jezani ng'ebya paasipooti yabivaako. Paasipooti yagireka mu kiyumba gye yava gye yatolokera, gye yagireka. Kati abadde talina bimwogerako. Era omulambo gwe kati essaawa zino guli mu ggwanika mu mochari. Kankutuuseeko vidiyo zino ozeewulyeko, nkusaba ogimpereka like vidiyo yeeyo. Bamikwano mwasibya mutya kansubire nti muli bulungi, sofa nange nja kuba bulungi. Tulina omukyalo ono abamumanyiiko muli baddembe okuba nga mujja mu inbox yange, ayitibwa Edith gegamanyikiddwa abadde awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kitundu ekimanyikiddwa nga Jezani. Bwe njogera ku Jezani ab'e Saudi muba mumutegedde. Famire ye tennamanya nti ono omwana yafudde, so whoever know her ne famire ye oba abamumanya kazungu mujja kundeeka nkateekemu kubanga bwe sikoogera temunfuna well. Omukyalo nayitibwa Edith yenge ebuuse. Ayitibwa Edith yafiiridde Jezani, yeri erinnya lye tumanyiiko Jezani. So abamumanyi yoyo beautiful lady abamumanyi yafudde. Mutambuze vidiyo etuukire ddala kuba famire n'ab'emikwano mubategeeze nti muwala wammwe Edith ffe lye tumanyi she's no more. Yafudde I think olunaku lwabadde lwajjo. Kitalo nnyo ate nno kitalo ddala eky'omuganda waffe beautiful like this. May your soul rest in peace. Assalamu alaikum. Mwasibye mutya bannyabo, mwasibye mutya bassebo, Nalongo. Siri bulungi, nina amawulire genfunye aga maama kiyumba. Maama kiyumba ono abadde awangalira Jezani. Maama kiyumba ono abadde awangalira Jezani. Amannya ge ye Edith. Amannya ge ye Edith. Tuusa okusaasira kwange eri famire ye, Allah bagumye. Tuusa okusaasira kwange bamama biyumba, batata biyumba abali e Jezani, Allah bagumye. Ntuusa kusaasira kwange eri abaana bonna babadde ostinga. Kitalo nnyo, kitalo ddala.
abejazani bali mu process ya kuzaayo bode ya muganda waffe e Uganda baba wadde ennaku 15 agenda kubazza waka abaana be. Nsaba Allah bagumye mama tata family yonna, nsaba Allah bagumye, nsaba Allah bagumye. Mama Kiyumba abadde awangalira Jazani ye Edith afudde bali mu process. Abakakiiko barakallahu fikum abatandise process, bamama biyumba barakallahu fikum, badriver barakallahu fikum. Kabira zonna ezigenda okwenyigira mu kusondo okuzaayo bode ya muganda waffe. Nsaba Allah baweemu musera, nsaba Allah bagabirire ya Rabbi. Wowuliranga ekigudde ku munna Uganda nti bayisa kabbo totuula ne woba olina nusu 10 luteekeyo. Olwo 10 lujja okujjuza sente zigenda okuzaayo bode ya munaffe. Allahu akbar. Twongera okwesabira Allah tusasire tusobole okuddeka nga tuli balamu. Assalamu alaikum. Sina bingi byakwogera, mbagaliza okusiba obulungi. Amazima gali nti Kadaama ono y'omu ku bawala abadde banyumirwa obulamu mu Saudi Arabia. Nze nkubuulira natuuse mu posti ze ku akawunti ye, muganda wange ng'abadde stress free. Omanyi Kadaama nga ye yatuuka ekiseera ye nga yeevaako ng'akola byayagala, ng'anyumirwa bunyumizi. Babadde banywa omwenge, babadde banywa shisha, babadde babeera n'abasajja nga beeryamu, babadde mu ssanyu, babadde mu ssanyu. Ono teyalwadde, teyalwadde, tebaamusse wabula yesse. Kadaama ono yesse. Poliisi yazze okumukwata n'ayagala okugidduka. Kazimba ako ndowooza wabadde abeera babadde bakulirawo ebintu bingi, ndowooza nga poliisi ejja ebabala. Kati leero yazze okubakwata. Mu kujja okubakwata ye n'ayagala okudduka. Ndowooza poliisi ya Saudi Arabia bw'ekukwata eba egenda kukusiba mpaka kuwulira bubi, kubanga abantu abasinga be bakwata e Saudi Arabia tebatera nnyo kuva mu makomera mangu. Jjukira talina bimwogerako, passport tagirina, ebintu bye bakola bibadde bimenya amateeka, batoloka. Kwegamba ekibadde mu kiyumba eyo gye babadde babeera kibadde kitokota si kisaanikire, kibadde kitokota si kisaanikire. Naye munnange mukazi wato yagezezzaako okudduka, ndowooza yalowoozezza nti asobola okubuuka nga yeefudde enswera. Yayise mu ddinisa bwe yagudde wansi yasosezzaawo mutwe n'alyoka asensebuka. Si abadde omunene, abadde munene nga yateekako kiweight, yagudde omutwe gulyoka gusensebuka gwonna n'afiirawo. Era wenjogera kati ali mu mmokyale. So famire ye tennaba kutegeera, naye we munalabira vidiyo eno osobola okugitambuza, osobola okutegeeza bekikwatako kungamba ku b'eŋŋanda ne bakimanya nti omwana waabwe mufu, oba oliawo ne bakola ku nteekateeka z'okumuzza eno bamuziike, kubanga waliwo obusobozi nti alina abaana e Uganda era ng'abalina. Abaana bba abalina kubanga nabadde mpitayita mu akawunti ye mpola mpola, nagenza okulaba ng'edda mu 2023 yapositingako ku baana be ng'ali eyo mu kyalo waka. Abaana be yabaleka mu kyalo ewa maama we, n'ajja Saudi Arabia anoonye ssente akole. Asobola okuba ng'abadde, kubanga akasente abadde akalina ng'akakola, okusinziira ku bulamu bw'abadde abeeramu, akasente abadde akalina ng'akola ebyaddala. Omuwala ono oba omukyala ono Edith oba mukyala Boolo. So famire ya Edith mawulire si malungi. Omwaka tugutandise bulungi, tugutandise na kufiirwa society y'Abakadaama, naye nga tugume tusabe ne Mukama Katonda ayongere okutugumya n'okutukuuma. Bakadaama abatolosi simanyi, naye nammwe Mukama Katonda abakwatireko, kubanga bye muyitamu eyo nga mumaze okutoloka nabyo si byangu. Mutambulira mu bulamu obw'okwekweka, mutambulira mu bulamu obuli risiki. Watoloka mu kyumba ky'Omuwalabu ng'Omuwalabu akuyisa bubi, kyokka ate ne gye watolokera poliisi ate nazo ziba zoganya,
zaagala okubakwata. Okitegera ekintu ekyo. So babeera mu Saudi Arabia nga tebalina biboogerako, tebalina passport, tebalina ID, tebalina inkama ndowooza ye ID. Inkama ye eraga nti oli legally living mu nsi eyo bwe mba siri mistaken. Naye kitalo nnyo nnyini ddala. Tusabira omwoyo gw'omugezi Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe n'ebyamusobako. Edith Kadaama mufu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, naye nga nnyongera okubategeeza amawulire amalungi agaliwo nti airport pick up airport pick up kaakati tuli ku mulamwa. Airport pick up tuli ku mulamwa era nga abeetaaga okubatambuza, abagenda okukomawo, abagenda kugamba ng'oli mutambuze, oyagala kukomawo wano, oyagala kulambula, oyagala kuntuma ngende nkyalire ku bantu bo, nambule ku bintu byo, bannange airport pick up kati kigalo kati nsobola okubawa amawulire ag'essanyu. So munsupportinge nange kubanga mbaweereza bannange. So munsupportinge mu bizinensi eyo, ate tusobole okuba nti ate 2026 tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mbeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Mweraba.